mukyala wa Bruno Betty yalina ensonga ye naye emuviirako okukyankalana kukulaba era ajja bw'avaayo n'akunyonyola ekiriwo nabwe ekiti ojja kutegeera ki entegeera ye ne kyeyali yeetaaga nga ye. Bruno Betty bw'oyogerako naye alina byalina okugamba nga Bruno Betty. So bwe tutunuulira ensonga z'abo abantu ababiri ne tumanya nti kati obuzibu buva ku ono oba buva kwaliwa. Ize kamu ize go bwe bityo yamufuna ku speed era agenda yammwe eyo nonekedde ddala nti kituufu temulina ssuubi lya kuwasa. Tulina ebiwasa tulina essuubi naye essuubi tulina mu baani mubajja guno omulembe gwo twaguta mulembe gwati kumulinda eyo Kibuyaga eri mutuyitamu abavubuka y'amaanyi era n'abatalina we yeekutte agenda kumaliriza ali mwala kubanga Kibuyaga eyo etwala butwaze kasita weekiika mu kubolera Kibuyaga eyimu kutwala buli oba serebu oba toli serebu kati ffe kati budde tuli kuba serebu naye tudana abatabala betutamanyi bangi abali mu ebyo kati ffe tubeera ku mizigo kuwosula n'owulira endooliito omusajja akumyewo ewaka naye ng'ekatetabwaliiwo mirembe anababunaabira ateka ku t-shirt nampala omusipya agusibya na mu kkubo n'atambula n'aviwaka mumazeeko emirembe nabano boolaba bano batugamba bannaffe boolaba mabaala agatusanyusa bonna munnange baaliko mu bufumbo bwo abasinga embeera bagikunyumiza si gwalaba yasuna be ni walaba ya Bruno Betty bo bajjeyo ne beeraga ni walaba bateeraga ni bano bonna boolaba abagambe nti abantu bangi nnyo bali mu mbeera embeera yabazinga ko dda bayita mudda naye nga talina bwagenda kuva yakunnyonnyole nti embeera eri bweti ne bweti naye kati tutunuulira nnyo abantu be waggula kuba kati abo abaana obalaba gwe musingi kutwandira biddefe abavubuka ntugaa nti gundi siirabangawo obuzibu bwakola ki bwe yafunye ne mukyala we kaŋŋumire ku oyo naye kati ogenda okuwulira nga nabo bennyini obutakkaanya okitegeera kati nze najja wamanya agawasanga nange ndaba bakyali bange Kibuyaga bayita mu buyisi nange ne ŋŋamba nti kambeere eno mbeere mu kando nayiti nsirikire mu kazikiza ejjeko stress ne musawo nabakunuuna ne musawo ne musawo nabakunuuna obugere Media gwe mukutu kwosanidde okubanga weekuumira tweyanzege mwena abeekuumirako mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okusubscribinga okutwa likes followinga channel gundi zaffe zonna mwebale nnyo mwebale ddala naye nga tukugamba saasaanya sharinga buli omu asobole kubanga afuna ekyo naawe kyofuna comments tuzirindiridde gwotubuulire nti owaaye gundi gwe neetaaga tusobole kubanga tumukuleetera mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwekuumira ku mukutu amanya nga bulijjo Tronaz tukomyewo nate nga tuline bantu baffe tubedde abamu atera kubayita bamaviiri erabira nti byebiriko tukomyewo nate tujja kubeera nga tubaweereza empolampola nga bulijjo amujja kuba ekintu nga mukyeyagaliramu nga ndi ne bannange bano Omunamasaka Vicenti bo baagaanira ddala okimanyi okuwasa soka obuze ku Tronaz Media abalabye ffe abatwala ku Tronaz Media tubatumiddeko tubaagala nnyo mwebale tuwagira mwebale tusubscribinga mwongere tufollowinga mwongere tusaakinga tugenda kuba tubaweereza ebifa mu ggwanga ebifa mu bavubuka ebituganye ebitunyumira ebiki ebitunyiiza n'ebituganye n'obufumbo bw'omulabo obukyaganya okubeerawo naye tujja bukwasaganya. Kangende wa Munamasaka kuza ko mulabo Tronaz Media Media bannaye mbalamusizaako abantu baffe mwenna abagyekuumiddeko amanya n'eddoboozi Munamasaka Jackson era nga ndi wano baweereza ku mulama tugenda awo wennyini nga Vincent bw'abagambye beevo bagamba nti ensanju zino omuvubuka okwetulisizaako bomu si ekyo ekigambo kituufu kye mutayagala kwogera kyakamizayiro ekyali bomu kaba kati noyinza obwona kati mizayiro
kagamba okuwasa bawe tulisiza kumiza ebigenda mu ggwanga obiraba ebifuutuka mu mawanga obiraba ebiri mu mawulire obiraba twagamba ofumbo si bwangu kogwe atugira tuwummulamu munnaye mulina okuwasa tugenda kuwasa abaana abawala be bazaala buli lunaku balina okufumbirwa tujja kuwasa abajja ng'otuuseewa ogamba kyogamba okulooba linda ate omusajja akaddiwa tetukaddiwa tujja kuwasa abajja bano katubeesonyiwemu naye nga nze kyembasaba bannange muve mu bintu ebyo muleme okutiiririra mu biveeko owaayi mukuliko eyo busega leero ewa kusatu abula bannaye muganda wange oyo nga bwakugambye embeera yo fe obulamu butambula ddala nga bwe twabubala obulamu butambula nga bwe twabubala kubanga ffe buli kimu tukuba tooki mu maaso gye tugenda bwe tukuba mu maaso tooki gye tugenda ne tumanya kye tulina okukola kye tulina okuzzaawo era muganda wange oyo mbeera mugamba nti naye wano wo sooka okwatemu awo togenda nnyo sipiidi twagala kugwa mu buzibu nga bannaffe wano bwe tujja tuwulira okitegeera naye bannammwe gwe va ku byabanno ate mu bulamu bw'ensi eno kyandibadde kirungi buli muntu yenna n'abeerako mukwano gwe ng'asobola omugamba nti muganda wange awo stopinga mukkaawo oba wano n'ekiro nga kikuvuuza nnyo sipiidi naye abavubuka bajja ne babuubuuka n'omukwano omukazi amulabidde wiiki okitegeera omukazi amulabidde wiiki mwezi tona kumutegeera mpisa ze tona mutegeera mbeera ze obuubuuse naye omutadde ewaka okitegeera oze mufu tusimbyemu oluseke omukazi omutukubye simanya simanya kati kukyala simanya kati biki era muganda wange oyo mbeera mugamba nti muganda wange sooka olindeko tusoke twetegereze tulabe embeera bwe tulina okugitambuza n'ekirala ekiriwo mukutonazi buli obufumbo bwedda bwe baatuulanga awo ne bakunoonyeza omukyala ne bakufolowinga avudde mu nnyumba yaani biki byalagawa kye tuba tukukolera ate bikyaliwo gwekkiriza nammwe abazadde mwafuuka ffe gwe gamba nti tukole tumunoonye nammwe abazadde mwafuuka ffe ate abaana mubatupangira tujja mu nsimbi mwebale nnyo era omuzadde akugamba n'okugamba nti omusajja gwafunye afa naye kati n'abazadde nabo kati baafuuka bayaayi omukazi kati omuzadde akugamba mwana wange omusajja gwe wafunye ayina kaki ayina kaayinawo mubala bintu okitegeera mubala bintu ayina kyayinawo ayina kye yeekoleddewo yensonga lwaki nti baganda bafaawo bola bagwa mu buzibu abakazi bajja balina ebigendererwa byabwe tulaga abakazi mubeesonyiwe funako kyofunyeeko mwana mute nomwana naye akole ki yeyagale naye gwe omuntu omutaddemu omuguwa omwesibyeko takuliiko kati ekiddako kibaki tukunoonyeza omukazi gira mulindako sagala kuwasa mukazi ate mala omuwasa ate muwa ebintu mbw ate ngenda kima bintu omukazi oyinza waliwo omwana muwala ono bamuyita overprice ki akedde ku makya kuleekaana n'agamba abaana abawala tomuddamu kuwandiika manya gammwe ku mubiri gwammwe owandiika omubiri erinnya ly'omuwolenzi ku mubiri gwo ate nkya nebitabuka oyo omuntu akyogedde wa myaka ena atuyambeko babawandikeko tumanye omuntu gwe tuwana nti bakamukwalako abasajja bameka kijja kuba kituwa ennamba nawe ojoomanyi tusigwasoose yayogera wa myaka emeka bakati obudde buno osobola gaana muntu kuwanika ku mubiri gwe nga kigwe mulembe okolaki ate n'ekirala kijja tuyambako esanga amanya munaana manya nze ndi wa mwenda tolemeramu kitegeeza obufumbo kati bwebwo omuwala aba amaze okukulaga nti nze jangu ewaayo ng'okimanya essaawa yonna ngattako tatuuki tatu endala ngattako erinnya ly'omuntu omulala kigenda kubeera emboozi ensi ensobedde emirembe gino simanyi tugenda kikola tutya tulabye amawulire ekigasaanikidde kati bali bantu abo bana Bruno Betty ne mukyala we ajjajjeko nateete
Agereke na tete. Bruno Betty. Aha. Ajje na tete. Ajja kakkana ofumbo bujja kuddawa. Busega na tete. Ajje na tete Busega. Bamusavingeko. Ajja kumanya. Nti ofumbo bwalimu tebwetaka kuba bwakusika mugo. Muwa magezi. Ajjeko ennatete abaana bamusavinge alayo ku byana ebyamabina agala nyama bina namulabi. Agala nyama bina ajayo ku byana ebina amabina akakanye ebirowoozo. Akimanye nti amabina sige gakola ki? Sige gafumba. Abaana bagayina ate nga tebakyafumba. Era amabina bakubiriza amabina tegakyafumba. Amabina sige gafumba. Tolaba muntu lwa bina noloza nti ajja kufumba. Olokwate sente zo zosondedde ebbanga mbu ogenda kwanjula ogenda kuwasambaga. Soko omwekenenye nti ono omuntu gwentwala nga tuvudde ku kyamabina naye byana asobola wagwa mukwanako amabina naye nabamulaba balaba amabina era nabo bamulaba bangi. Kyekyo nakugambye. Ekyo nakugambye nti kasita ofuna omuwala gwe n'omulaba wiiki emu n'obuubuuka oba omuwala alina amaaso amalungi alina akabina alabika bulungi simanya alina omubiri simanya shufula okitegeera ebyo nga bw'obiraba abantu abali mu Kampala wano ebyo ebintu basiba babiraba enkya n'eggulo okitegeera omwana oba omulabye ng'akusiimye mubeeko omukoma ekyo mukikole ki abakazi kati we baatuuka tebakyayagala bintu byakugamba nti nno love okitegeera yensonga lwaki nti ffe boolaba wano eno titukyalina budde obwo budda mu mukwano bwe tuba nga tulinamu kasente kaffe nga ntemya ku kyali wange tugendako e Busega nga tutuula nga tugendako ku Voxi nakugamba eno wiiki Kampala buli lunaku mu wiiki tubaako naye wantu we tumanye nti kati wano wajja kukola ki alabika muganda wange oyo Bruno Betty anatambulamuko ajje tumutambuzemu muganda wange va mu malala jangu tukutambuze jasuke tukutambuzeemuko awo nataja nti abakazi tebalina makulu tebalimu mulamwa ab'ennaku zino kubanga obudde buno bino byono omukazi byendi mukuwulira ebyamutuuseeko simanyi omukazi yakoze kino na kino kiri bwe nabwe kiti okitegeera ebiseera ebisinga obungi nti abawala babeera n'ebigendererwa byabwe nga bwe nakugambye mu kusooka nti abeerawo ng'alina ekintu kyakola ki kyabala kasita amala okufuna ekintu ekyo kyabala oba tokyalina makulu aba kyalina okulaba abantu ate nekirala nti kati abo abawala obalaba bato aba yakatandika okulaba ensi ate yennyini omuwala oyo mulaba asobola otuuka ekiseera ate namaani yejjusa naye nga n'omuntu yennyini yamutadde yamuvuddeko olusi yafunye omuntu omulala akola ki ate ne Bruno Betty naye alina okuyiga n'amanya okitegeera nti bino ebintu tebabipapira papizi batyo ebintu babikwata mpola mpola waliwo yagamba mbu Bruno Betty alabika apakuka alika nange kubanga ndaba akabugujjano kangi ate amukwano omusa ddala kubanga segeri gye mulamu engeri gy'abuubuukamu kkwe alabika omukwano bambi ndowooza alina mungi naye alina okugusala nakajja tumutwala ewantu apakuka Bruno Betty ayagala atwale ekintu kye nga tebannakimutwalako abagagga baakiraba manga nga baali baakiraba waliwo omuntu amuli emabega omuwala oyo waliwo omuntu amuli emabega amusumbuwa ng'alaba bambi bw'alaba nga Bruno Betty takyalina kyakola ki omanyi omukazi kasamala okwetooloola mba abaana batandise okuleeta obufaananyi buli nga Bruno Betty ng'ayambadde obusikaati neŋŋamba yi bamufudde ate dikuula ogwo gwali mulimu Bruno Betty alina okimanya abakazi bayo tuli kutugabane tuli kweyatera alina okuguma omukazi ojja mumubeerako wekka tuli ku Airtel kati Vincent osemba tugabane kyekiriwo kati ekibanga gye kiriwo n'akola tugana na mulembe tuli kutugabane okitegeera bo ne batwalamu naawe ne bakuleetera Bruno Betty bwefumba obwaleero talina pakuka n'ebintu ebyo agume manya mukazi waba alina kyateekayo ekyenjala wali aleeta enjala wali aleeta tuyanga bali ku campus omukono gwonna kutubanga bali ku campus nti omukazi abayo n'ow'enjala n'abasumala n'owaki akola ku nviiri aba mulala kati Bruno Betty mukazi we abenga ali ku university Bruno Betty yagambye agenda kukima ebintu akima bya bwereere yagenda kweswaza bweswaza ate ebintu akima bya bwereere kyoka bw'ofiirwa omuntu osobola kumalaalo ze Bruno Betty abagezi ge mumuwagali bwe kati omukazi amuweeyo gye bamukayanira ekyokubiri agambye ebintu gye yatwala ebintu
bali bazadde yatwala ebintu bo tebasobola kumanya butakanya wamwe biyimiridde bitya kiri kitya banga omwala atagenda kusituka aveyo abagambe nti kiri nabwe kiti kwayo omwala alabika alina omuntu we ayagala omwala alina okwakalina okuma omuntu ebintu Bruno Betty abijjeyo ebintu abijjeyo ebintu bikime abikime nange ngamba bwene omanyi nalabye kubanga wogula ekintu mu dduuka nga tusikye kyowagadde okizzaayo ne bakuwaamu ekirala Bruno Betty ebintu abijjeyo basoze bamuwe muganda wa muwala oyo omuwala bamuwe muwala omanyi nalabye gundi netafiirwa nalabye Zubeda ne Saimo nga bagamba bayomba batandise okuleeta obufaananyi nga Bruno ayambadde obusikati baali tebakimanyi nti ogwo mulimu oyo omuwala yali takimanyi mbu kakati batandise okutuyita badiikuula kati badiikuula tuweze tujja kutima bintu byaffe kati togende nze ekiri tukujja ku nze lisiti mugizijjako lwa nsonga onogenda tugenda nkya nze mbadde ngabwe nti Bruno Betty bwe yali akola enteekateeka ne mukyala we byogenda okwanjula basooka ne bakyala kyemmanyi nyama ne bagenda ne bakola ki ne banjula Bruno Betty yalinako abantu abamuli emabega ng'abantu abakulu kubanga tosaava mu bbanga n'okola kintu nga tosoze kwebuuza ku bantu abaki abakulu nze amagezi ge mmuwa nze nganze bw'ofiirwa tosula ku malaalo ebintu abyesonyiwe ebintu abikole ki abirabe bulabi omuwala atujooze nnyo tolabanga omuwala ajooze nnyo Betty kanena tukiraba nga ajooze Betty naye Bruno Betty naye atuleke erinnya lya Betty lino nga liwulikika bulala oba omukazi bw'atuukatuuka n'amulaba ng'omukazi munne ate erinnya lyo yagenda omuwaza kati omukazi yawayawasiza musiyazi yagenda omuwaza nga laba musajja erinnya teyalivaako yawasa muntu kubamu akafaananyi nga olunaku lwe baakima omukyalo oyo balimu abako batuuse muko waffe ya Bruno Betty era bwe kyali babyogera vidiyo zaali bwezo nti Bruno Betty azze okwanjula mu maka gano Bruno Betty kitegeeza mukazi ebyo kyandibadde kintu kyamaanyi nnyo tutunuulire ekiri wakati waabwe awo Bruno Betty ye ali mu mukwano omukyala amwagala naye omukyala si byakola ki omukyala yalina ebigendererwa byengaggi bw'abanga yakitadde kate ekyo wabanga yakitadde ekyebintu anonooza kyaki ebintu abireke gye byagenda abiveeko ajja kukola ebintu ebirala sebo bagenze mu kooti y'abantu adi yeeswaza kooti y'abantu ebintu tukole ki kakati essaawa yonna tusimbula akole kyayagala naye amanye omuntu gwali naye Bruno Betty si yasoose okujjayo ebintu tubawulira bangi naye kati ate Bruno Betty akiikiridde ffe ebintu byaffe abikomyewo kati abawala kibawe ekyokuyiga mmwe abawala kibawe ekyokuyiga nti weneetanga ebintu ewammwe ne famire beetereeze jangu ofumbe kubanga abaana abawala bano senga n'amubuuza nti ebintu by'omusajja tubirye nakkiriza kati ate mulya byaki ng'omuwala avuddeyo ate basenga abasinga obungi bakuba n'abawalawala naye basenga nga bakulu babuuza emirundi negiwerako bababuuza babatuuza muwala ebintu bya tubirye andi kati kyenkugambye nti babazadde tebamanyi byammwe okitegeera nze Bruno sandibadde ku saidi egamba nti no ebintu tebabinonayo naye nze kyengamba kiri bwe kiti nti ebintu nga bye ebintu negye babitwala obudde buno tebikyaliyo besonde osegeera besonde akomyewo ebintu by'omusajja tebikyaliyo pozi nga bagenda kwesonda ate simanyi na muntu nga muwala bamumanyi ani agaba babiri nga muwala bamanyi tatula mu bufumbo basoba nga bakimanyi ekyo kyakuyigiriza amanyi abawala b'ennaku zino oluusi babeera bazanya comedy kaŋŋende ndabe kaŋŋendeyo nange bandabe mbaddeko ne serebu naye nga obufumbo tabwagalira ddala kati kinyakituwa ekyokuyiga nti bw'ogendanga mu bufumbo tuula oba toyagala genda mu bufumbo musigale nga byammwe byakwesanyusa bwesanyusa nga teri ategedde omuwala ono naye kambabuuze Bruno Betty beera agenda okukola emikolo egyo teyamala kwebuuza abantu beyebuuzaako yebuuza ku baani kubanga ze manye ebyo ebintu temusobola kuva mu bbanga nomala gakola bintu fa bwotyo sinema sipiidi yali ya waggulu nnyo okubuubuka dakiika 2 kukyala kwanjula kitegeera yamutaka ku ebbira yamutaka ku bunkengene bamugamba nti oba
togwizo waffe bina tegera kuddamu era kubina Zubeda yagambye aganya abo bina era nze ndowooza gwe ne Zubeda buli kimu Zubeda yagambye abawala b'amabina tebafumba tebasobola bafumba si bonna tebakiteekawo nti kubanga ababina abafumbye gye bali tukika nti ababina tebafumba kati yeeyewoleza kubanga talina kakati n'abatalina bano talina n'abatalina ababina bakolaki ajja omutwale ajja mu mpalo bala babina Zubeda yagambye abasajja mu kintu kibayo ky'okuyiga mujje mu wasaba wala bonna abatalina mabina bonna mubamaleyo yeekubira kala buli muntu yenna Zubeda yeekubira kala alina kubeera bw'atyo musaidi zombi gye tuli abatalina bubina gye bali abafumba n'abatakola ki n'abalina obubina gye bali abakola ki abafumba n'abatakola ki n'abatafumba kati kino ekintu omukwano kaba kalulu jasi kakuteeba buteebi n'omanya nti kati nze Mukama ampadde omuntu kati Bruno Betty naye ajja kuba awo nga afunye owuwe atagana mutaka ku pressure agenda okukola byayagala naye se batona balaba ne mu kamera ng'omwana ayagala kamera ebintu binalinga akola ebintu nga atayagala alinga talina musajja we kati ebintu nga bitambula bwetyo n'owasa kisobola era nze abadde baninamu essuubi suubi mulijjo muliteeke walala okusinziira kati kuba kati n'omuntu gwe twadde tugamba nti kati katulabire ku bantu ku bavubuka bannaffe babatambuddeko ebintu ndowooza bigenda mu maaso bikola ki wano twasembayo okutuula wano nga tukugamba nti muganda tetugenda kuwasa abakazi tubaveeko bakola bye baayagala twabata abakazi bannemu okutegeera kye baagala ofunye omusajja agenze wammwe akwanjudde akutadde ewaka tewali kitaliiwo nalombaliriza nga tukola ki tobyagala kati baagala ki bwe kugamba nti sigenda kuwasa bwe ngogamba ndi mukyamu listen Bruno Betty ogamba bintu ki bw'olaba byandibadde nga ajjayo kubanga kati akaseera kano waliwo ng'ennyanja nazo azisabe Bruno Betty buli kyeyatwala akikimeyo abaddize muwala waabwe ate kati yamukoze eki tamuwadde lubuto naye akyamulina amuzaalidde talina mwana manyi obalina zenasooka n'okulowooza obali lubuto kye kiba kyankalanye talina lubuto okomyawo ekintu kyo mu dduuka tompa ssente zange nga bwe nazikuwadde okola ki kati ate mba nkoze eki social media abavubuka ekyo nakyo kibawa ekyokuyiga okitegedde naye manyi abavubuka b'omulembe guno omutwe obwongo buwugi abantu babuufu okitegeera tonamuzaalamu mwana omukazi wakamulaba mwezi gumu okitegeera oli mukubuubuka n'amalala gansi waliwo yaŋŋamba mpozi abugutana ndaba kungi Bruno Betty temusobola munenya Bruno Betty lwakubuguzaamalange simunenya kubanga naawe kikusukkako omukazi yalina amabina kati ye Bruno Betty yatalanga ku bakazi balina amabina ayinza okuba andi yakuya bajjajjaawe baamugana nga otambula Suna Ben ogamba otya naye bannaye simanyi bagenze mu kkooti tetubyogerako bali mu kkooti oba tebanagendayo kubanga munnaye nambwayo alina akantu kamu ke yakola ng'agezaako okulaga nti ye si muntu wa muzannyo era bwe nalaba akavidiyo ako nendaba ne ku ebigenda mu maaso eŋŋamba no nambwayo si wakusaaka kakati Jofota yatugamba yize kaamu yize go mukyala wabba mubbe naye yagenda ku speed ne Suna Ben naye omukazi yabba mubbe naye nga bamulageko ate kati ye embeera gyagendamu yamubba naye omukazi alabika naye alabika yagakuvaawo ng'amubye bagiyita kokota naate ekyamaanyi kisinategeera bulungi ku bintu ebyo nti omukyala gwalina ewaka oyo gwe bali mukaana omwana gwe balina waani siwuwe anti simanyi bulungi bwabanga omwana wa Suna Ben ng'omwana wuwe Suna Ben ate aba afunye embufunyi nga bato nyumba bagitwala tewali nyumba gye bagenda kutwala ekyapa nga kiriko manyaga nambaye ekyo kyapa kifu Suna Ben yakugamba ekyapa kye bakola kifu eriyo kyapa kifu gyebiri Suna Ben yagala mukwano yeerabiramu bwerabize kyapa ne bakiraye nga manyaga nnambwa manyi omukwano guwunza
Suna Ben akabamukola akakojo kata omukwano ne gubeera gwe akabamunona obugere Suna Ben amunona obugere obusajja Suna Ben amagezi gemuwa amagezi gemuwa yandibadde omukyala wabanga yamuzaalamu omwana nga ddala kituufu wuwe nga amaze naye ebbanga yandibadde ebbanga myaka 3 kati bwekibanga myaka 3 kitegeeza omwana wuwe kubanga omwana ne bali bamubuusabuusa anti omwana oyo amubanja wewe taata w'omwana agamba nti yajja n'olubuto yagamba omukyala yajja n'olubuto Suna Ben abo simanyi wabagenda kikwasaganya kubanga obudde buno abakyala boolaba abo bakwegendereza nnyo bwamala okutegeera nti waliwo akantu k'oyinawo ebyo binsumbuwa era nze ebyo bigenda okumalako pulaani omaze naye Suna Ben ebintu ebyolaba byakoze tabikoze kati Suna Ben tatandikidde wano Kampala kukola Suna Ben yakola dda ebintu omanyi ekika kikomako gwe uliriza nze okuwasa n'okuzaala yanjawulo okuwasa n'okuzaala naye zikyenga kiri bwe kiti okuzaala kyangu okuwasa kyekizibu okuzaala kyo kyangu kubanga mu mwaka gumu osobola okuzaala abaana 10 ate ennaku zinavuka bavuka ba spam donor azaala n'alekaawo n'agenda n'azaala n'alekaawo n'agenda kagamba olunaku osobola kuwa abawala 10 embuto gwe n'oweyongerayo basobola okuzaala abawala mwe ate kati gwe mulembe oguliwo ekirokati ennaku zino tulina basingo mama taata baalaga bitambula byonna basingo mama balina basingo nnamwandu oyako basingo nnamwandu tulina basingo mama bataata gye bali ne bataata ba spam donor si basingo maza nti babeera bannamwandu ate basingo bamamba ennaku zino ba myaka 21 myaka 23 Tonazi media gwe mukutu gwosaanidde okubanga weekubira tweyanzege naye nga toweerabira okubeera nga ate okolagana ne classe Kids Store bali basangibwa wali Kisaasi Trading Center ate ojja kubanga obafuna bulungi ku Roy Plaza level 1 ojja kubanga obafuna bulungi buli kyogula kyonna ekintu ky'omwana kyonna kiri ku 70% discount buli kyogulawo kyonna kiri ku 70% discount ojja kuba obafunaawo Kisaasi Trading Center osobole kubanga ofuna ebyoyagala ate obakusobola bakubirako ku 0783 05 78 35 0783 05 78 osobole kubanga ate weefunira ebintu ebirungi eby'abaana Classic Kids Store ojja kuba basangaawo Kisaasi Trading Center ate bakafulu mu kutunda emifaliso basangibwa wali Nansana Troners Mart Store Nansana be bakafulu mu kutunda emifaliso ojja kubanga ogendawo ofune omufaliso mulungi gwe asulanga ebintu bikuluma toweebuuza kiki genda wali eddagala weeriri ojja kuba ofuna omufaliso mulungi odda omwana ku ssomero abaana ba yunivasite baabo nabo banaatera okuddayo genda wali omwana omufunira omufaliso agende asome ate naawe aluma omugongo ojja kubanga omufaliso ogufunaawo butereevu oyagala kutegeka embaga ennungi embaga olina abantu bangi osobola kugenda wali ku Royal Gardens e Kabumbi osobole kubanga otegekerawo omukolo gwo osobole kubanga bano abavubuka abakyaganye okuwasa tujja kubakwata tubafunire abakazi bafutubakono tugitegekerawo era mwakanengaze bali ku Suna Ben Suna Ben ne Nambwayo kati Nambwayo yagamba ebintu babikoze ate Suna Ben alalateeka mukazi mulala kati kuwonna Nambwayo twala nti aba omutuufu Nambwayo ekyapa akitwale gwowagira kubanga Nambwayo agamba ze Suna Ben nakusanga ennyumba tuziguze ettaka tuziguze ate kanateeka mu bakazi balala kati nze nsulewa ate nasa n'abavubuka nabo ffe tweddeko oba tonnatuuka kuwasa towasa ate Suna Ben yawasa Nambwayo nga tannatuuka kuwasa kati ate amaze ofuna ku ssente nnyingi ate ayagala kuwasa mulala Nambwayo mugezi yabuubuuka n'amalala gensi muganda wange Suna Ben ennyumba ati Suna Ben mwana we Masaka mwana we waffe we Masaka Suna Ben yatotola story ye Suna Ben nkunoonya yatotola story ye nga bwe yajja e Kampala yali mpanvu ebintu by'okujjeeka Kampala ebintu by'okujjeeka era nze ekyo kyokka sandisaasidde Suna Ben naye ekyo kyokka ku story gye nga bw'agyogera bw'otunula omuntu olugendo lwe ng'omusajja azimbye fulaati ye kati nga bagitwala kandi n'omukazi alina olugendo lwe naye buli omu alina olugendo lwe lwaki olowooza Suna Ben nga ate naye ayiikire
yayikiriza mukamunne ate mukamunne omaze omuyikiriza ate naye muyikiriza bonna basobya olaba obudde buno nga bwe tuli wano eno kati nze sina mukyala naye n'ebintu bye mba nkozeewo anti wuliriza n'ebintu bye nkola ki byensangibwa oluusi bye mba nkozeewo nga nze naye nga mbigulubye bwomu koze ebintu byange maze okubikola ndi mu pulaani ya kuzimba maze okuzimba oba ndi ku musingi mbe tusekola plate okitegeera ate omukyala ngufuna omukyala omala okufuna omukyala emufunamu obutakkaanya bukatugabana bintu okitegeera abakazi ago sige mateeka era suna Beni muganda wange oyo omukyala olina okubeera omwegendereza ennyo ayina abantu abamuli emabega abamuwa amagezi okulaba nga asigala mu bufu naye kyesimanyi bulungi basuna Beni nakuvayo nayogera n'agamba nti alina omukyala gwayagala okuteeka mu maka anti nambwa yo yatugambye just kuteebereza buteebereza oyo omukazi ateebereza buteebereza naye nze ngamba bwe kale bagenda kubeera wamu omukwano guba gukyali waawo omukwano guba gwaweddewo omukwano gubeerawo omukwano guba guweddewo bantu bayomba ne bakola bata naye bamala ne baddamu ne bateesa obwesigwe bwonna omuntu kasobo omenya olusooka kasobo biteeka mu kamera okubanga kati suna Beni buli byabadde akola nga abiraga Nambwa bye tagenda kuddamu bimulaga aba yamutegeera omusota gukyusa ddiba ne gusigala gwe gumu omusota gukyusa ddiba kati omusota kye kiriwa kati kubba ani musota kati yakyusiza ddiba omusota gukyusa ddiba ne bunnyumirirayo eyo ate nansumbuwa ogenda ku mabiito kacayi kange nkanywera mu budde bwenkagaliddemu nyamuka wali ku Iconi anywa kacayi kange lanchi bwetuuka nga ndya kamere kange bwe mba ninamu ku maanyi kawungeezi nga ngendako ku best ate genda kudde wakani agenda okundeekaniramu waliyo n'amasaagi best gireke best yo giveeko eri bagitukolera ffe abawuulu tweyagala era tebawuulu bokka nammwe bagibakolera mweyagala alina ebizibu mu bufumbo nga basuuna Beni alina ebizibu nga basuuna Beni Bruno Bet tanagitegeera mumuyambe lukweta tanagitegeera Bruno Bet alina okuva bintu by'okulumu ave mu malala ajajjeko mu masaagi agendeko mu masaagi ate nakufunayo omuntu ow'enjawulo bamukola ebintu omukazi byali tamukolanga agendeko mu sawuna bajja kumukola ebintu byatalabanga oba okitegeera agendeko ku besti awumuze tuzimba kati Bruno Bet tewali kye tuyinza mugamba nti nno oba kino oba kino oba tumugamba ekintu kimu omukazi amuveeka gye tubeere mu besti mukama tubeere mu kando night Bruno Bet ndowooza owulidde tumunyumize nga Bruno Bet ebintu bikimeyo teekateeka olunaku lwe tugenda anti lwanca nkya bagambye nkya tugenda kukima ebintu agende bandigambe muko agire ebintu babitegeke naye wuliriza Bruno Bet muli mugamba no n'ebintu nze sikiwagira naye kyaya kyengamba kiba Bruno Bet gwe mugamba okulona ebintu mwayogeddeko okukona ye n'abagamba nti ali wiringi okulona ebintu oba muli mu kuwulira bigambo by'abantu tuve mu bintu byagamba nti kubanga Bruno Bet yalina obba kulembera okukima ebintu ye nga ye tanavaayo okugamba nti agenda mu kulona bintu yagenzeyo mu kooti ne bagamba kooti y'abantu kubanga abantu omukolo bebakola ki bebagukola buli muntu yenna yasonda ali wiringi okukima ebintu bagamba nti nedda ssebo tukime ki ebintu bidde wajjajja ebintu abitwale wajjajjaawe kati ne sente zebawa disco balina okuzipiikingayo eri expense ndala naye ebintu mumaze okugabira bannakyalo sukaali gwe malese ne sabbuuni babibajjeko okusikweswaza Bruno Bet obuntu buleke obwo obusente butono nnyo tebukwemazaamu omukazi muleke ojja kukola ebintu ebirala bagaana okuwa ebintu bakuwe muganda we obanga balinayo muganda we bakuwe muganda ente wegaana ati bwabanga gyali bamumuwe nga amusiimi nga n'omukazi naye ali wiringi naye era olulyo lwe balufu lwonna
entewekana okuzaala badde ne bakuulamu kati olaba era oyinza omaliriza ng'oluguddemu n'ofuna ebizibu ebirala oyinza omaliriza ng'oluguddemu n'ofuna ebizibu ebirala anoonyeko mu famire endala anatwalayo ebintu abirina anasasanya batusooke tujjeyo ebintu bitwale mu famire endala tugende asooke tubeereko mu best bbanga bakati ekintu kyolaba waliwo kati fe mu best wuliza tubeera n'abantu abakooye tubeera n'abantu abakooye ajje tumulyowo emyoyo tubeera n'abantu abakooye obufumbo kati nga tuyobera abasajja abakulu nga mmwe nga maka gammwe gyegali naye nga mwagasuulawo nemugakoowa mwagala ku bulamu bupya wana bukulyowo emyoyo tubeera n'abavubuka nga ffe katabeerangako mu bulamu bwa bufumbo twebeerera eri ate kati kino kyandibadde ate kati ate ffe kituyigiriza nnyo lwa nsonga nti ffe tumanyi ewantu gyetukuba tooki tulaba Suna Bene tumulabirako nti obulamu butambula bulungi twandibadde tugira bwe tuti nti Bruno Betty obulamu bukola butya butambula bulungi era muganda wange Bene abeerenga mbazira to naye tawasa akati nnowuliriza kati kakati nnaate waliwo ekirala ekikola ki ekiriwo naye nze ntaddeyo nti amaaso aga ndabe kubanga tulinayo omukolo e Masaka tulinayo omukolo omulala e Masaka era enkudi bweggwa mukolo naye ntadde awo ntaddewo amaaso abiri naye kukigenda mu maaso babensonyiwe ekyo kidigo kyabo sikubo ddungi wamma omanyi ono agenze n'aleeta ebintu baye ebintu byenkudi tulina banaye abantu mwena mbakunga media mugende bakunge enkudi festival abalina enkudi n'abatayina enkudi festival balalisangayo abatayina naye nga mukuru Lili Puzzle esaawa yonna embaga eyengedde Lili Puzzle muganda wange nkwagala nnyo atadde mwatulabirembw akima bintu aye kati nabyo ebyo yakaabadda anti obusente bwenkudi bwe babala ye yagamba yagamba Lili Puzzle yatugamba bw'ati oba akuulaakule atajja akaabe tagenda kukaaba kubanga ye nga ye ekintu kyagenda okukola afuuke Suna Bene sokoleke wamma soko tubuulire ogamba mbwe embaga agireke gwe Lili Puzzle akukyaki okwogera ku Irene Ntale awulira nga byoyogera byonna nga n'obweyambadde badde akwagala awulira nga kati ofuuse kintu kirala ndi tiimu Lili Puzzle tukaabirira naye kubanga Lili Puzzle kati omulaba Lili Puzzle mubuufu nnyo atya aludde mu bayaye b'e Makindi kati buli kimu kyonna akimanyi tabuubuka na mabina tabuubuka na liiso takola ki ayagala muntu ng'omuntu okitegeera ate Lili Puzzle ayogera mazima nti ye takola ki talina wabula akatono kayinawo kagenda ogabana na Irene Ntale olinga agamba nti Irene Ntale nti abaala ssente ya nkudi ezo kyennyini ekituufu ate enkudi ebadde taliwo nga Irene Ntale ayagala Puzzle yamunoonya okuvaawa bino ebintu mwakabitegeera bali abantu beeyagala dda okola musindikira mu message ng'alaba enkudi ekutte bali abantu beeyagala dda era muganda wange Lili Puzzle genda nze ndi tiimu Lili Puzzle aka kaali kamugaana n'omumugaana kanyiritale kati Puzzle yakulya enkudi ne kagamba genda okulya zino ez'enkudi nakuba yiiti endala ezo ez'enkudi zo zigenze Puzzle tulinayo yiiti endala ejja oba embaga ekoma mu nkudi tugenda mu mbaga tugenda mu mbaga tugenda Masaka soka kuva nga 18 banaye abantu bagambe nga 18 banaye Ero Beach Ntebe embaga ekoma mu nkudi tugenda mu nkudi olugivaamu tugenda Masaka era ebitooke bigenda kusimba atuwuliriza Irene ajja kunjagala ng'omutaasa ki anti Puzzle ayinza okubayagala nkudi amala ateme edda ssebo ate bamanyi Puzzle naye muyaye w'e Makindi Lili Puzzle bino sibirimu Puzzle naye muyaye w'e Makindi ayinza okubabala nkudi ya Irene abalate Irene ayinza okuba bayimbako enkudi eggwera mu 18 ayinza okuba omwegendereza Puzzle n'atakulyako n'atatwalako nkudi Lili Puzzle kyenkusaasirako kyekimu abaana famire y'omugenzi Katono bwama yavuddeyo n'egamba nti wadda mu luyimba naye yagambye ye yakola freestyle yes fine yakola naye
neze manyi badesezanga abantu naye wasinze okunyumira lili puzzle yagambye abalazo kunyana lili puzzle ngaze lili puzzle sente emiliyoni 320 nyera zijjawa singa jasi jibadde emitwala 5 awo nali kubye kubusa mugala bete mwagalako kiri kimwe ayogera amazima ipazo omusango gwo tetujja kugenda mu nnyato bena family ya Katolu bwama naye nedda adese abasajja banga yadda mu kiyiye ky'omuntu ekiyiye kye kiba kiyiye ate teeka weeriri erifuga ebiyiye bamusonyiye omanyi mwe abantu bamukuliyetinga w'ekibuuzi ne mukirinyisa ne mukiwanvu ya ne mukiganda waza muti naye bamusonyiye naye nga si kirungi nnyo kudda mu kintu kya muntu atakuwadde lukusa pazo kun'olw'ensonga eyo eyetondere famire ya Katolu bwama yetonze dda yetonze dda bigwe batule ne famire ya Katolu bwama pazo muyita mmere lili pazo yetonze lili pazo kati kankugadde lili pazo bunafu we buli manyiwo n'amanyige we gali lili pazo bategira nti yakoze ensobi ku ttaka tekirina musitaani bomanyi yajjayo bayibuli namulaba ate omusiraamu bayibuli lili pazo kikubira muganda wange nasoma ne vaasi ng'asomera Betty ng'asomera Bruno Betty yamusomera vaasi n'agamba omukazi taliiwo amwesonyiwa wamabina bamwesonyiwa yagamba amwesonyiwa oyo tamusobola tajja kumuwaza amuveeko akole ebirala ate kati bina lyaweddeko ye Bruno Betty ayagala binali yamufunira amalala mangi amabina mangi bwe otambulira tegabeerayo amabina ayinza okuba yalabamu eryo akitegeera ate kati ye Bruno Betty omukazi yali amwagadde ng'era amulabamu ekirungi amulamu bina naye oba agende ku Zubeda atayina ate agende wa Zubeda atayina tulekee muganda wa ombuza bintu byesigenda kunyonyola ama Bruno Betty kyosalawo kyonna ebintu byaffe sooka ogenda okole ki tunoonya abamabina amalala tusooke tufune abamabina amalala pazo amaanyi gali meeting y'abamabina nedda tusooke tuleke Bruno Betty bw'abanga abamabina bamuyisizza si bulungi agezeseeko sayidi eno mwani abagamba nti aliwo ku lw'amabina ate obusungu bubya ddala ku ggumba obuzibu mwanyi obuzibu buliwo laba ye mutunuulira ekintu ekiri ku muntu kati gweobudde muno ani akugamba nti Bruno Betty atunuulira amabina gwe oyo Bruno kati essaawa zino n'obwatunula omukazi oyo ng'ayitawo afa awulira ng'ekintu mulimu waliwo atafa naawe waliwo atafa kyogambye nti obusungu buviira ddala ku ggumba ekyo oli mutuufu waliwo atafa oyinza okunenza Bruno Betty olw'ebbina waliwo atayagala bbina ani singa fako yajja singa fako yajja abantu baagala mabina kyagamba Zubeda layina owedde kongaanoba ye yagambye kibagambye dda yagambye nti abasajja muveeyo muwase abasajja abakazi abatalina mabina baggwewo ama tetugenda bawasa abatalina bubina mukama Katonda tumusa abatalina bubina obawo obubina bate baagala babunoonyi ffe twagala mabina nate batugafako bagaba obubina Zubeda agendeko mufako temubulaba eri mu gundi gye mubeena kuzoba bwambala mugamba nti bubeereeyo neze akambalo sikalabangako abaana bambala amabina n'abaana abali ku oligino muganda wange sirangako kabina kambale abaana bambala amabina nobakotawo nakanyenya kati nomusite mukyali atalina bbina wakati wekabula akagula ayegwe akabina okagula kubanga yakyo ekisikiriza abantu kabina abaana bagenda ne batusavinga n'otunuulira omwana bwoti wazana bagamba nti abe ne bogera nti akabina bambala kambale lyakiyaayi ngali ku oligino ngali ku oligino abeera bwereere bwereere kyetaagisa abakazi okujjamu obujjengo era bakirina mbuzi ali bwereere wakiraba ate batambula bali bwereere okujjamu obujjengo bwereere amakoosi gazza so bawalayo babe obwereere nganda wange bamanyi kayemu bajja bikubuuza bwe tunawasa ababwereere bajja bikubuuza ewaka eyo naye kati ffe ani agenda okubimbuuza naye nga abaana babeera bwe baba bambadde Adamu besiba omuntu bwawe buno obumanyiro naye nga omubiri gwonna abagwolesa okuba nga guli wabweru oyogezeko mu bbaala omwana najja nga ayambadde obugoye nazina akavu n'akajjako n'amaliriza nga nakano nayo n'akajjako naye nga bonna abasajja
abantu abaliyo abali mukwa bagamba akajjako kali akasemba Tonazene sijirabe edduka byotalaba omwana ajja ku stage nga yambadde asoka nazina blouse n'akasuka nazina kaleso n'akasuka fe abalabi ne tukuba mu ngalo ndiyo yowaffe nazina kalega ne kadda ku bbali nazina ani akajjako ne bayita kumwe mwe nani asobola okajjako asinga sente nyingi yajjako ki yajjako naye banaye tolaba nti tuli mu nsi muno Uganda naye ze omuntu gwesinga okutya ekitonde ekikazinze nkitiira ddala kati bwe tali tino omusajja kizibu kyamusajja kuva kujja n'ayimira wali najjamu engoye mu bantu 10 oba najjamu engoye neyeyambula naye abakazi bajjanga 10 ne bayimirira ku stage ne bajjamu engoye bonna ne basigalanga tekuli naye gwe mbulya y'abasajja bayinza okukola ekyo kifanaganako bwekyo abakazi ensonyi bazinaaba bagala sente najja n'akutuula ne wano kifura ebyo bye bakola kifura yali mu muzannyo bano abaana bo tebali mu muzannyo bali bayimba nkudi tebali mu muzannyo n'ogula wirubbalo kansooke ntumireko abantu bano wammanga batumire tumirako mukuru Bruno Betty n'owuwo ate omusaasira mbiwo nentumirako Sona Ben n'owuwo era bw'osoosezza amaziga baliyako basaasira amaziga tobatumi gabaka basaasira amaziga tumireko Lili Puzzle mugole ntale agenda mubba tagenda ne Irene Ntale mugamba mutya tubagaliza birungi byereere bino ebya Sona Ben ne Nambwayo ne Betty ne Bruno Betty bigendeyo wala fe tubagaliza mirembe myerere yamugamba afadhali amwagale kuko katona amalage ajali ko kyali dage okubobere bwalizi wakati wa contract yajogera kyayagala nentumirako temutamu kwesiba mbofumbo omutuju ne Shakira nti namwe muri mutya mwebale nnyo byonna bimukola tubiraba sokolindeko ana yatakada besobola ne Abudu Mulasi yatugamba ofumbo bwe wa contract kyaka yali mutuufu ofumbo bwe bwalizi ngokuba ebbanga ng'okola ki banga ti ennaku zino abantu ndoza babeera ennyo batukasa nga tebakyefiiringa ne wano ofumbo bwa myaka 2 ng'omanyi nti omwaka ogujja ofumbo bwoggwako omuntu myaka 2 si mingi anti kukisinziza kimwagadde kubanga singa Bruno Betty yagamba ofumbo wa myezi 6 sekati ali bulungi buli omu ayawuka Abudu Mulasi yabyogerako nno dda bofumbo bwe bwalizi ebintu ebikole wanga tugamba ofumbo bukole ki bwe bwalizi nga ofumbo ebbanga tugambe nti wajiba myaka 2 nga mu 2 kati si wano Uganda wokka kwanga mu nsenda babikola kati singa Bruno Betty mukazi okatoma oba mwaka gwali mwaka byomunga atawanika Sona Ben wajali myaka 3 ujafumbyeko omukazi singa tuyo mwagenda biki ofumbo teri ayomba kati Sona Ben oba ofunye omukazi omulala ngoli yali walizi ate oba okyayombera ki kyali bade kirungi netugamba nti kasobolayo emyezi 5 ogende kibanga opangisa kati omupangisa abera mu nyumba ya landi oja agamba bera mwesa tujja okola eki ogende onviire kana wono omanya wae kansule wake emyezi gino 3 egisigaddeyo tugatwawukane nawunzikanga ogamba oti ofumbo bugende mu contract onowasa nja kuwasa nga ba contract anti manya weeks 2 nga nsayininga bwe bugenda mu contract weeks 2 lunaku ngamba nti enkya obanga musambi wa mupiira kitibwe kinyuma kubagenda kakati newebeera ng'olina era omwana newebeera ng'ofunye omwana najja ewaka ewuwo naku 2 ng'agenda kituwa essanyu ate si wooka afumbira ku programu zino 2 abeera mu kyalo neno nonsonyiwa nagenzeeko mu kyalo okulaba ku maama naye nga alina waafumba ate naye oluvaayo munesenga namusanze ate mulwadde kangenendayo kusenga bampise mulwadde ate alina wagenda ofumbe walala kyeza mwigaso ofumbira abantu nga bana tubeera awo ndowooza kinatuyambako okulebengana n'okutwala ebintu kangendeko anko bagambye afunye accident agenda kufumba walala olaba contract bwetambula ye omukazi atambulira mu contract kwegamba tugende mu contract ofumba bwa contract ebigenda bigera kuggwawo bya Bruno Betty ebyani tugende mu contract woba oyagala myaka 10 gibe 10 ningi emyaka 10 muganda wange
giba mingi anti wali abajo gisobola oyina agamba kati naddala abavubuka abalowooza nti ekintu ky'okuwasa kizibu gwe wandigamba ebikibeera ebbanga ki omukazi wandikoze contract ya bbanga ki weeks 2 ate okuwasa si kwe kuzibu banyinaffe bakufuula okuzibu bebalese embeera eno obufumbo si kizibu gye tuli kubanga embeera esobola okulabirira tugisobola ogibeeza osigama mu bufumbo buzibu nnyo mubwetagisa ki kubanga sente tusobola ozikola ki ozinoonya abantu baffe si bamativu naye abantu baffe bo si bamativu n'ekyo kyetubakola ki kyebaba balina nti wajjewo ate ayagala ate era kukyongeramu ate balina okyongeramu kati obufumbo si kyekizibu wabula ababuzannyiramu bakadde baffe bwe bangera embeera gye tulimu nga nabo gye bayitamu agamba singa gye bazaalibwamu ne tebaalifumbye nabe tebaalifumbye ne bafumba anti bazaala bamwe embeera enkadde segera bakale baffe bafumba kubanga baali okwagala kwali kwa namaddala omukazi bwajja okufumba abazze kufumba era ebigambo bye bamubuulira ng'ava ewaabwe abitwala ng'ensonga naye bano birabika bibayitako buyisi bali bayaaye naye nga bayaaye bamunda abeta bakolanga bwe bati nga bw'amala okuzaala tava wa owo era omwana amukulizaawo wennyini naye nga n'obwabikolanga nga nabafumbamu ne bagendako ewa neiba n'afumba n'agendako ewa neiba kyokka ate eriyo baana be bazaala nga si bawakaabo kati kyokka nti wakuba digito kati tuli mu digito oli bali mwana loogo nti ajja kuzaaliraewo era asigalewo mususo okusaasanya abadde amutwala ku birthday ani kati obuzibu kati wano botta akatale kati bino ebyokujja bikamera abaana tebakyabyagala alina abasajja mukaaga omukwata mu kamera baya bati bamuwa sente kati alinako ba investor kati omukazi alinanga investment kati akatale oba okatta kubanga teseka wali abavujjirizi zenna abawala mikwano gyange abakazi balina abavujjirizi kati gojja omwanike onoyo wange birthday party kijja bikusabyeko tena bikusabako muki mukifudde kya kamera tibakikulaga nti lyako kyolidde okola eki n'omulala muleke kubanga tuli omukazi abala nti nze kati kino era wakati banga bizinensi ntiwabayo basapoota oba okitegedde kati gwe ovudde eri ozo ntadde mu kamera basapoota bagamba ate bwe gyotugamba oli wekka kankazi benaku bawuulu wadde ali mubufumbo naye aba muwuulu era mumubuuzi olinayo omuntu nti aze tebannampasa ate ate gwe oveeyo omukwata abakazi singa tebakyagala kubeera ku vidiyo kati olabako vidiyo nga abakazi balina babba abaabo babalaga kati aba afiirizibwa kubanga ekisooka akimanyi gwe oyinza osobola zaawaka naye tokidasobola byayagala alina okugula eyatemu alina okugula kino alina okugula kikiri kati ate watugamba ng'oli muwuulu ate kati nga nakulabe ne gundi ajja kugamba muganda wange abaana b'ennaku zino nzenna abawala mikwano gyange era nenzirako awo nenyumyamukko nabo nempaguza naye abawala mikwano gyange lakina obonagala n'emikwano gyo nobagamba naye amasimu nga gasusse obungi twakatuulidde wano amasimu mwana basajja batusumbuwa kati ogenda n'ofuna omusajja n'akuwa omutwalo gwa ssente n'akukubya obusimu bwakumukumu ositegeera naye akwadde emitwalo 10 n'atakuba nobeera ng'omisinga kubire Bruno Betty yali wa mutwalo kati alaka Bruno Betty yali wa era yatukanangamba n'okungamba ndize nze omuntu ampadde omutwalo ne bwe gibeera mitwalo 2 simusevinga wabula manya nti enamba yesendeyo 47 ewe esendeyo nemugamba awe mutuuse nangamba awo tutuuse nemugamba omuntu akuweereza emitwalo 2 oyo musevingako god oyo oli ataddeko akakadde abasajja balina okimanya abasajja abakyalina laavu by'omu kamera abakazi ennaku zino babeeta ba business woman kitegeeza ebintu bingi bakola ebintu ki bingi kati gwe tokwata muntu nomala gamusamu ki olwokuba weesudiya tebakyabyagala oli wano weesunga obeera nga mweteeka mu kamera kumbe oli bali abagamba nti olina mukyawa ye tabaako gwe yakyawa abasingo anti nedda kati waliwo gwe baba bamanyi nga bamanyi nti ono ye Bruno Betty naye ng'abantu yabagamba Bruno Betty byakoma ku mikolo tuzanya komedi tumanyi nti muzanyi wa katemba kati gwe temanyi nina okwana omuwala nali nze nzanya katemba yanteeka mu vidiyo ye otamanyi nina okwana omuwala naye nga yalina ekigendererwa kye nga yakimanyi bulungi nnyo nti
igwe bwana kugamba nti alina omwana togenda kusobola kumwagala na mwana okitegeera n'akulimba nti sikola ki siina mwana ekyo Vincent kyakugambye nti tabaagala kamera wagadde okugamba mazima nga muli babiri nti siina mwana naye ng'omwana amukola ki amuyina ne wano mu kamera tagenda kuvayo akugambe nti njagala kamera lwa nsonga nti waliwo ali wali bona bakola ki bamutaddeko amaaso kati Bruno Betty yagera n'akola birthday ng'omukazi takoze eki tamugambye small surprise okimanyi kati n'okuba nga alina omusajja ali mu Amerika nga yamubalya ku visa genda n'abiraba obufumbo oba buyisoba maali omukazi bitabyagala yabula kati yejjemu engoye ayinza okuba alina omusajja gwabadde naye ku internet okitegeera nga badde omuntu kati si buli omuntu yagiraba tabijamu tebabimanyi nabbimanya afunye omusajja ali mu Amerika afunye omusajja ali Canada omukazi babeerako online kati ate agenda okulaba video surprise party simanya biki kati omukazi kimusanyusa ne bana omukazi yamukola akantu awo olumu naffe abasajja abavubuka tutuuka okuwasa tulina okumanya era omukazi mulina okumubuuza omuwala omukazi gw'owasizza nti biki ebikusanyusa n'ebitakusanyusa nti nze saagala kamera tokola surprise party zireke wokokoza surprise party gikole ewaka nga tewali kamera zirekere ba Rema agende mu kamera agende ewaka adde mu nti surprise yamwe yambuliri zina bananyinizo ba film star bataba mu kamera bazirekere ba full figure zirekere ba kamera ate kati kutona bino ojukira Sharon yali yabadde mu kamera recent raawo ng'alina Dr. Shidiru Kwago kati okyabalabawa omusajja bayabula talabikanga omusajja yabula bw'obufumbo bwa kamera ojja ne beteeka mu kamera oli yali mufumbo n'abadde akunoonya amanya wooli bwakusanga obufumbo mbujje mu kamera bana gwe mbadde nsubira teeka mu kamera obufumbo mbujje mu kamera andeke akuleke obufumbo bw'oba okyalina ebigendererwa byo ng'olaba nti okyalina abantu b'olina okulaba ab'obubuna b'osuubiramu essuubi olinamu essuubi nga bw'anaakola mu kamera ng'olina oyo omuntu nga tagenda kusobola gera naye mu maaso todda mu kamera kabeffe bavubuka ffennyini osinga okunteeka mu kamera nange ojja kunteeka mu kamera naye nga beŋŋambye emabega bayanga 8 oba nga 10 bensuubiza okuwasa kati gwe ovudde eri onkoledde surprise ontadde mu kamera bali bannyonnyole ki oluusi wako nekishuga mami wakigamba nze sina kyendiko kikuwa sente zo kikuwa obuyambi nawe nga takyakwongera kati bizinesi yange oba ozirina oli mu apartment ekuleeze shuga mami obusubiro akubira esimu ate akakwendalabye kugundi yakati wesasulira ennyumba zenkutadde kati nowooza kati bizinesi eyiise alina bizinesi ze zituddukanya wamma nedda nze oba mu kamera njakubeeramu nange nakizuula buzi olwofiiriddwa andi kati fetukubuusa kati otegeerekubeeramu nani temunyonoona kubanga newakasiwagera muteeka mu kamera owaka togera muteeka mu kamera yabikowakowa tugende tumugambe nti kakati munnange mpozi mababa abaana bemusigamu ssente abo nakanakekalikwata vidiyo kagiteekeyo ojja kujja mbawolu gye ojja kuwulira eno ojja kukola bwova ku madaala waggulu paka ku fuleso ojja kujja mbalya ssente mbagula amata akusanidde okubeera nga weekobera wetuli bannange ensi yengeeta busa naye mukyala Bruno Betty bw'obanga kituufu nga ensonga ye yali yeeyo waayi nange nkuddiramuko Bruno Betty alina ekizibu mukazi toddamu muteeka mu kamera mukazi alinako bainvesita bangi b'otamanyi yaliko abavujjire weeyonone omukyala oyo bw'osanganga mmere wakaani aguze omukyala oyo omulaba naye tutunuulire abantu bano bonna ate n'ekirala nti tufune obudde twogeremuko n'abantu abasinga kati obudde buno mukyala wa Bruno Betty yalina ensonga ye naye emuviirako okukyankalana kulaba
era ajja bwana bw'avayo n'akunyonyola ekiriwo nabwe ekiti ojja kutegeera ki entegeera ye nekiyali yeetaga nga ye. Bruno Beti bw'oyogerako naye alina byalina okugamba ng'ani nga Bruno Beti. So bwe tutunuulira ensonga z'abo abantu ababiri ne tumanya nti kati obuzibu buva ku ono oba buva kwaliwa ku ono. So banga buva ku kamera nga ye sitajagala oba olinga agamba nti ayinza okubeera naawe tulina okubanga nze ntegedde kya Vincent kyagambye abavujjirizi naye Suna Ben wasa Nambwayo taliko bavujjirizi. Suna Ben ale Suna Ben alina okwegendeza Nambwayo alina omuvujjirizi omukadde yamuta amune omuntu amulye emabegaawo n'oli gye yava alina obujulizi nti yamuta ate yena munabavayo mu kamera awo ayogera bingi wakasota nti oba Nambwayo bamusindika nga mbega aye Nambwayo agamba omwana wa Suna Ben webale nnyo naye mukimanyi nti ize go webityo yamufuna ku speed era yammwe eyononekedde ddala nti kituufu temulina ssuubi lyakuwasa tulina ebiwasa tulina essuubi naye essuubi tulina mu baani mubajja guno omulembe gwo twaguta mulembe gwati kumulinda eno kibuyaga eri mutuyitamu abavubuka y'amaanyi era n'abatalina we yeekutte agenda kumaliriza ali mwala kubanga kibuyaga eyo etwala butwaze eti kasita weekiika mu kubolera kibuyaga eyimu kutwala buli oba serebu watoli serebu kati budde buno tuli kuba serebu naye tudana abatabala betutamanyi bangi abali mu ebyo kati ffe tubeera ku mizigo kuwosula n'owulira endooliito omusajja akumyewo ewaka naye ng'ekatebo tabwaliiwo mirembe anaba bunaabira teekako t-shirt nampala omusipya agusibya na mu kkubo n'atambula n'ava ewaka mumazeeko emirembe talina yadde emirembe nabano boolaba bano batugamba naffe boolaba mabaala agatusanyusa bonna munnange baaliko mu bufumbo bwo abasinga embeera bagikunyumiza si gwalaba Suna Ben wala bya Bruno Beti bo bajjeyo ne beeraga niwala bateeraga ni bano bonna boolaba abantu bangi nnyo bali mu mbeera embeera yabazinga ko dabwe bayita mudda naye nga talina bwagenda kuva yakunnyonnyole nti embeera eri bweti ne bweti naye kati ffe tutunuulira nnyo abantu bewaggula kuba kati abo abaana obalaba gwe musingi kutwandirabidde ffe abavubuka ntugaa nti gundi siirabangawo buzibu bwakola ki bwe yafunye ne mukyala kaŋŋumire ku oyo naye kati ogenda okuwulira nga nabo bennyininyini obutakkaanya okitegeera kati nze najja wamaanyi agawasanga nange ndaba bakyali bange kibuyaga bayita mu buyisi nange neŋŋamba nti kambeere eno mbeere mu kando nayiti nsirikire mu kazikiza ejjeko stress ne musawuna bakunuune ne musawu ne musawuna bakunuuna obugere owai ebuse banuna n'obugere so segawo ennaku zino obusipaazi bungi masaji omwana bakuwa omwana osasula omwana abafumbo muli ku kizibu osasula omwana ne bajja ne bakuwa omwana n'ajja n'akunuuna buli wamu wootawulirangako era nze ndi awo mu nnyindo mu matu abafumbo mukikola mufumbo abikole abaana abo kyabakoledde obufumbo bwamwe mukimanyi mwe nokimanyi fumbo babutegula enkya obamanyi ggwe busipazi kyebutegula abafumbo kyebukola abasajja abafumbo ate mmwe muli biri biwero ninga era ndi awo ng'onona mukutu mu nnyindo siya ndi awo otuka ekiseera gwenyini gweweza nayo otuka ekiseera n'obanga nobeera nga tokyalina kyoyagala kuwulira jasi gwe n'osiriikira busiriikirize ate wakunuunamu gwe ng'odayo gwewezaayo n'omugamba mpozi oli wanyinda mu nnyini wadde nona ku liiso obwo bwamufe bwe tuwangaaja bwe tutambuliramu tusuubiramu ebyo bwabeeramu nze temunnyonoona tewali akwonoonye obwo bulamu mubutambuliremu nga mmwe bukuyita nedda ŋŋaanya ero kibuyaga obulamu bwe bukuyita naffe tebabutuzaalira naffe bwatuyita buyisi eno kibuyaga oba okyali mulamu tesobola kukulekera okuyitamu naye wali ogenzeko mu masaaji sigenda nga yetera simwegomba ojja mwegomba sijja mwegomba abasawo bajja kusindikayo kale wapi bakusajigemuko muzeeyi ebinywa bino byesibye tunazima store yenfuna omufaliso gumasaaji nga omubiri kati kirina kyenjaga ebinywa bino biraba
Ndisaka kuno. Tamunyono. Sagara. Echo sijja. Oja kukikola kibuya gaja kuyitamu. Oja ala bino bitogerako. Aja kwetwala yekano nya kufanga tuli. Kati bamze kati bantu bigaga sijja. Baganda afe bo bakimanye ekibeera. Yabbo bagaba bana babitegeera batya banene. Into ekiri mu masaji okimanyi. Usanga alasajja bona ba parkings noga oba mukolo kyoguliwa. Yagamba naye bannange. Bana abasajja abaana bano babajja bakulira waye. Nembuuza mu mutima yagenda okulaba nga bo bakuze nga abatali nga babuli kiki. Bali abaana omukwano gwe balina sisi gwe guno gwe balina abebweru. Bali abaana babaterekera wa. Kimanyi na bali abaana bakuwa service. Kale kibale singo okulemesa abantu sente zo. No bamu ne sente wano mu Kampala obufumbo soko obwesonyiwe onyumirwemu obulamu. Tetujja busobola. Soko gendeko obulamu kwanga sente kati buno beti ebintu sente za kwanga omuntu azza sente za twala mu kwanjula singa genda mu massage ana kati akyalya sia singa kati akyalya petirivo agama bina yalifunye nga 15 Ngana kachacha ku mabina ge malala ofuna linende bakuwaddala ino bakuwadda singa tutebe mutama na muta leko manyo kuve wantu nga twali agenda kunonya twali gono nya twali gomanja twali akubanja naye ngoli mu mativu bwe mufuluma buli oma fuluma rulwe anti kati wali mba nagenze ku business ate marogule kintu mudduka nanyini duka mpita tunyumye kuki mwero songuru munasanga gayinga nebe n'omukazi nakulumya ayomba ekizibu cyari kimuyombya balira bakazi nagamba naye omuntu oba asinze n'agenda wali bwemwawukana oba oli emmotoka emukubye muba mwawukanye emugamba muganange kiki ekikuyombya bwoti nawe ndeka waliwo yagamba abakazi bano abakazi simanya beeragira bwereere mbusimanye ekikuyombya waliwo abakitunda ku 3,000 service abantu bazifunanya ku 3,000 aye kati nno ogenda no mu Kimumbaasa ne bwayise osasula 15,000 13,000 bakwirako akatogo bakwirako ne service era abaana bawo bo banyumirwa byabwe kati banawasajja bwe tukoma tubalekera Kimumbaasa nakyo Igwe tulagawa tetulina we tulaga waliwo tulaga tuli awo ensi wetu awo tuli ate ensi eragawa fe tuli abaguno omulembe n'oguddake we tuli kubanga ndaba ebintu engeri gye bitambulamu yo tekyategeera naye ddala abantu bakyagala bizibu abantu obulamu kati tekyateraga kubanga oli mu stress ng'oli mu nnyiike muntu kati yagala kimuwa ssanyu Okay. Ndaga kimuwasa abaganda bange mwena abikumira kuno tubebaza nnyo mwebali ddala nga tuwunzika program ya feno kintu kana Uganda tugenda bayita yako Kimumbaasa ate bakitegeere Uganda kati eri mu kibuya bana manya kiri Kimumbaasa ebwayisaawo 13 nakusavinze omutwalirako aleta akatogo nakulinda n'okalya kabaka 2 nga taliiko osasula 3 naye nakuweerako service ova buli kimu okiridde akiri mu Kimumbaasa wanso tuwunzika embeera y'obwetyo bweri era bana abantu bebwayisaawo batusooka okujja okufunamu bo banyumirwa anti buli omu anyumirwa waali batusooka okufunamu ko naye nga naffe tuyimiridde bubi nga tuwunzika Munamasaka soko okuwula abantu ba Munamasaka muno ku nkudi Banamasaka Banamasaka bannange abali mu Nnyendo Kyabakuza Bukunda Kabonera Kaliisizo n'ebitundu ebiriraanyeewaawo n'abali mu Kampala wonna n'abali mu Kampala kati wano eno ye Central ffenna nga 18 tugenda ku LB Kintebe okuyingira mutwalo VIP emitwalo 2 emmeeza miliyoni 2 okudda waggulu mujje mu Nkudi festival abayimbi bangi nnyo oyagala muyimbi ki anti nakwezi nga toyagala bweyagazi abayimbi bonna gye bali oyagala muyimbi ki olwemu oluva ku stage Kenzo nga ayingira ku stage Gravity oluva ku stage Kisa nga ayinya stage Kisa oluva ku stage Bebekulu nga ayingira stage muyimbi ku muyimbi paka
obudde kumanya ennaku ezo festival era bannaye tubaagala nnyo Trans Media bane mwe bali kuweereza Trans Media tuweereza sibula kumulabi wa Trans Media tuvone omulabi wa Trans Media tutumiddeko nanoza nabangi nyabo okutumira abali awo mukwano gwo nawudde oyogera ku bakwano gw'abawala oyo ndi naye abawala tumirako abalabi baffe mwenna netumirako mikwano gyange yonna gye muli ati bangi kale sigenda kumenya nti ono nono bangi mikwano gyange nabangi bonna bwetukikwasaganya bayitirivu yali lipazo nze nkugumya bugumya bino ebiriwo tebikutengula muganda wange bino ebiriwo guma noba guma bino ebitekezo nitamanyi nti aligwa mu bintu guma wenzo okuba oli awo naye yamala kutambula naye yamala kuzunga ani kenzo ati yetegereza ali wali soka neyetegereza wona naye ko mya ine ngeri gyakwatamu ebintu binigayo yomwagalanya ine ngeri gyakwatamu ebintu byati edikezo nkwagala muganda wange okay listen tuwunzika tubeyanziza mwenna abaddeko abanaabeerako nga mutulaba era mutambuze video musharinge mulaikinge naffe mutwongere amaanyi tugenda baweerezanga programu z'omu kibuga Kampala Uganda n'ebinaabangawo bikwata mu bavubuka mu bakadde n'abato byembadde temumanyi nebyemumanyi era tugenda bibaleeteranga wano Trans Media era mujjanga bifuna buli wiiki tujja baleeterangayo ekipya ekibadde mu kibuga so kati mwesunge kubeerako mwesunge kufuna kipya ndowooza byebyo tumidde mwenna ababeera eri gye tubeera gye ziwoomera tutumidde mukwano gwo bano gange bonna mbatumidde bangi kati ŋŋambaanyi zamuzaamu ndowooza agira akatwe agira akatwe Trans Media tubaagala nnyo baba sakulabye mukwekalakaasa jjo Trans Media mwebale ddala amanya okwekalakaasa kwali kwabalondemu kwadde mutuufu kwadde kwabalondemu okwekalakaasa kwadde kwa kaadi oba tebakwadde kaadi tojja nga tulina kikuno tewafunye kaadi ati bawadde kaadi bo bagende atafunye kaadi sooka okole ki naye naffe tunaafuna ezaffe nga tukola ki twate tunazifuna ate nawulana tebamunonye waka ate yafunye kaadi tubalabusiza bannange bulungi mwebale nnyo mwebale ddala kwetuli tujja kubeera nga tubaweereza kaseera naye ntwala okusaasira kuno kitaffe muganda waffe jjajjaffe Tamale Mirundi senior tukusabira mukama akusuuse mu bwangu okomewo eno essanyu lifa naawe muganda wange junior Tamale Mirundi nkugumya nti guma taata ajja kutereera ajja kuwona nalabye eggulo mu butuufu ng'amenyese neŋŋamba nange nempulira bulungi bubi omanyi bwe ndaba kati nga junior ng'amenyese nti taata waali bubi mu butuufu nange mmenyekirako walinengera ekintu batikitoka bonna era naffe tuba tunakuwayamu naye kubanga junior tubeetaaga ne Tamale Mirundi senior naye tumwetaaga so katusaba Mukama Katonda amusuuse akomewo twasaganye emboozi zino ekyo kyetusaba Mukama asobole kubanga yakitukolera ajja musuusa tweyanzege mubeere bulungi mweraba naye abeekalakaasa olala temudda mukwogera bwe muti wangi bayogedde ki balina kugenda nga nseenene bagaba kaadi naye mugaba n'ennaku eri mubamuza mugenda kulya bajja bakuba